N'olwaleero akakiiko akakola ku nsonga z'obwa Pulezidenti mu Palamenti kazze mu kutalaga obutale bwa KCCA okulaba embeera gye bulimu. Ekigendererwa kwe kulaba oba ekiragiro kya Pulezidenti ku butale kyassibwa mu nkola. Okusinziira ku kiragiro kya Pulezidenti, teri musuubuzi alina kuddayo kusoloozebwamu ssente za bupangisa era ekiragiro kino kyasazaamu eky'obutale okuba n'obukulembeze obwa ssekinnoomu olwo ne butandika okuddukanyizibwa KCCA. Kati bwe babadde balambula akatale k'e Bugoloobi, abakakiiko bazudde nga wakyaliwo obukuubagano wakati wa balandiroodi n'abapangisa ku nsasula. Kati obuzibu obusinga okuva buva wakati wa directive ya Pulezidenti ne Market Act gye tumanyi obulungi nti mwabagikola. Abapangisa oluvannyuma lw'ebiwandiiko ebyo ebibiri tebaagala kusasula ssente. Ne balandiroodi baagala ssente zaabwe. Balandiroodi bagamba nti ebbanga lyonna emirimu gibadde gitambula bulungi mu katale kaabwe wabula okuva ekiragiro kya Pulezidenti lwe kyayita embeera yafuuka y'akaweereege. We have lived in peace and harmony without problem for over 40 years. But since that presidential directive, there is chaos. Mbusaawe n'abamu beweerwa n'okuttibwa singa bagezaako ne basalimbira ku nnyumba zaabwe mu baagala ssente za bupangisa. We should save lives because the tempers are high. The tempers are high. We can, I would not be surprised if you heard that somebody has been badly injured. Kati bano nga bayambibwako omubaka waabwe Ronald Balimwezo bwe basabidde bekikwatako wakiri okuliyirirwa oba gavumenti akatale eyagala kadde mikono gyayo. Babeere compensated. Abantu baffe baleme okudda ku dduka bano abantu ba vendors. Abantu bano bugwabwe baffe. Government ba compensating. Alex Byalugaba akulira akakiiko kuba Pulezidenti mu Palamenti bana bagumizza ng'ensonga zaabwe bwe zigenda okutunulwamu mu bwangu. Kubeere bagumikiriza Pulezidenti wammwe abaagala nnyo kyava atutumye wano tuwulirize bye mwogera tumanye ensonga zammwe tuzimudize ajja kusalamu ekituufu. Ne mu katale k'e Nakawa okwemulugunya kwabwe kwetoololedde nnyo ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga nga bwe kyaleetawo enjawukana wakati wa balandiroodi n'abapangisa. Some stubborn tenants, I could say stubborn, I'm sorry, but I've started even challenging the landlord. I've started challenging people who have put their money to build these places. Others have gone to the extent of refusing even to pay any single money. Kyokka bano balina okwemulugunya katale obutaba na bantu we basaba edduka byabwe oba parking nga kizibuwalira abaguzi okukyamu okubagulako emmaali. Bano bayagala obukulembeze bw'obutale buzibwewo wadde bakolera wansi wa KCCA kubanga ensonga ezimu zibalema okumala olw'enjawukana so nga n'ebifo awakuumirwa abaana bagamba kyakusoomoozebwa. According to the KCC Act, we are not supposed to have children in the market. Yet we have nursing mothers who cannot afford to pay for the maids. So I request if they are constructing these other toilets, let them construct at least a daycare center. Ebizibu ebirala ebitawanya abasuubuzi b'omu butale bwe butaba na bifo binnyogoza bwe basobola kukuumira maali yaabwe nti bafiirizibwa kinene nnyo ng'ebintu byabwe ebivunze ensonga nayo gye bagala etunulwemu. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.